Tendereza Yesu olw'okwagala kwo kwange. Tendereza. Kirala wabula tendereza ebazibwe. Haleluya. Sirina kirala wabula tendereza Yesu yebazibwe. Haleluya. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyuse nnyo okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atusobozesezza okubeerawo wano olunaku lw'olwaleero. Mmanyi tebiba byangu, wabaawo bingi ebibeera emabega w'emizindalo, naye Mukama atuwa buwekisa okusobola okujja okubeerawo. So bw'oba osobodde okujja, you're welcome. Feel at home, feel at Jesus, feel at peace. Katonda omulungi ow'ekisa nsaba kumpeere n'omukisa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2022. Njagala tudduke emisinde mingi kuba ebyokwogera tulina bingi nnyo. Bw'okwata wandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essula 17, ogenda kuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku essula yonna ogisome. Tugisomako naye olwaleero njagala essira ngenda diteeka okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'11. Awe tugenda okujja ekyokuyiga kyaffe olwaleero mu Bible&politics. 1 Samuel chapter 17 from verse 1 osome essula eyo, naye ngenda kufokasinga ku verse 8 to verse 7 to verse 11. Awo tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero. Maureen Skin Care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu ojja contactinga Maureen Skin Care. Tulina omuzimbi bw'oba nga omwetaaze, musajja mwesigwa ajja kukolera omulimu oguliyo. Tulina omwogezi w'oku mikolo, tulina omukwasi wa vidiyo bw'oba omwetaaze, tulina ayokya amadirisa n'ebyuma byonna byeyagala oba kuteeramu masa mu dduuka biki byonna. Osobola okujja mu kabokisi kange ne nkuwa ennamba zaabwe ku bombi gw'oyagaddeko n'akukolera omulimu gwo. Bw'oba oyagala okutereeza talazo, olina talazo, oyagala okutereeza ennyumba, oyagala eddiiro, ebisenge, oyagala okutereeza ebiggya by'abajjajjaabo, oyagala okutereeza ozimbe ebiggya by'abajjajjaabo bulungi, bitereero biteeka awo munnaye. Ate tunagamba ki? Muyige okuzimba ebiggya. Abalokole babalima muno okuzimba ebiggya kibi, bakulimba. Bayibuli egamba we baziika Ibulayimu, we baziika Isaaka, we baziika Yakobo, ne Yusufu ne bamuleeta ne bamuteekawo. Bayibuli egamba mu kibanja kye eky'egindi ne bamuteekawo. Yakobo yabagamba nnyumiddwa nnyo emisiri wano, nnyumiddwa nnyo wano emisiri, mwana wange weebale kujja kufuga Misiri. Naye kati mpulira amaanyi gankeeye. Kakati kola bw'oti, nzizaayo ngende nfiire wali okumpi ku bijja bya jjajjange, munteeka awo mungalamize ku bijja by'abajjajjange. So era ne bamuzaayo, yagamba baneenyumiddwa kubanga bamuzaayo ne bamuziika ku bijja bya Ibulayimu. So bw'oba oyagala okubiyooyoota,
nze ngenda n'okusooka nze leero lwamufunye nze ngenda osooka kansooke njoyote agi gyali naye ategere nti nange ate siri wakusaaga kati nze ngenda okusooka. Now bingi nnyo ebiriwo, njagala tutandikirewo vidiyo eno mu security alerts n'ebirala byonna nga Mukama bw'anaatulungamya. Ekyawandiikibwa okiwandiise. Tuli mu Samwiri ekisooka essula ye17 olunyiriri olw'omusanvu paka ku lunyiriri olw'e11 naye ne chapter yonna osobola okugisoma. Okusooka ngenda kusooka nekyabadde entungamo. Waliwo lwe nabagamba nti ndi mu kulwana okulaba nga nzijayo ntungamo okuva ku satellite zaffe eza Mpoma satellite. Era ntungamo tuba tumulaba buli ssaawa, tuba tumumonitaringa. Olumu ebibeerayo titwagala bireeta olw'ensonga ezimu ze mulimanya mu maaso eyo gye tulaga, ndizibabuulira nti eyo y'ensonga lwaki bino ebyali entungamo saabyogeranga. Sibyogera naye olwaleero ebyabaddeyo entungamo ngenda byogera olwa embeera eriyo gye bateekateeka. Okusooka byonna njagala okubategeeza kino ebintu His Excellency byaliko ebweru. Museveni yalagidde gundi media houses zonna e Uganda omuntu yenna ajja n'akyogerako simanyi mbu mu lugambo olugambo mbu najja agambe banaye omwana yatambulidde ku red carpet ate nga munne ali wa Muhanji bamugambye yogera kuwe wa Muhanji naye kemugeza ne mwogera ku koyo weweruba Museveni yabagambye kemugeza oba ne mubiteekayo teriyo mukutu gwe wakirabyeko yadde kiringa kitalinawo naye munnange Uganda bakimanyi oba bannayuganda amawulire bagajjawa kikoluvawo nga bekwasa mbu munnange tetumanyi mumanyi ng'ebya His Excellency byo mwabitegedde kakulegewo eri mukyala akukule nagamba yo vidiyo eriwa firimu eriwa firimu nginoonya wano mu kidomola sigiraba n'omubuuza firimu ani yagikugambye gwoweeyo ani yakugambye firimu baginoonya mu bidomola baginoonya mu kkubo batambula basamba ebipapula banoonya firimu ya His Excellency eyo yaani yagibagambye lwaki bulijjo bwe tubagamba temusituka tetugenda gibawo firimu tetugenda giba nkugambye bonna ab'olugambo babaganye okubyo tebayinza na kukyogerako ku lugambo tebasobola tewali ayinza kukinyegako yadde okukipositinga. Naye wulira Museveni ki kyakoze agambye bw'ati ono omwana bw'ati bwankoze ku international scene omwana bw'ati bwankoze kwegamba bw'ati bw'alabye okunkola kati nange kamudde ku ground kamwonoone ku ground wano kakati muliyo ekiri ku ground kye bateeseza olukuŋŋaana luno era lwatambudde ne lwatambulidde ddala ne lugenda entungamo. Wabaddeyo Janet, wabaddeyo lyonna.3, wabaddeyo ne mwannyina wa Museveni gwe tutaategedde alabika oba ono Kajubiri oba Kajubiri obaani naye olw'ensozi zeeyo Mpoma yabadde teyajjayo bulungi naye ajja kumaliriza ng'abitujjiddeyo bulungi kubanga okusinziira emukono n'ojjayo ensozi ezo zonna n'ojjayo ntungamo n'omuyimusa n'omuleeta emukono tebiba byangu. Njagala mumpe credit eyo nga nange bwenjibawa abatereeza Mpoma satellite. Kati ebyo byabaddeyo kwabaddeko n'abasajja 3 okuva mu kibuga ky'Embalala. Abasajja bano abataategeerekese mannya gaabwe naye bali abasajja 3 nga meeting eno yafaananidde ddala n'eyabadde mu State House naye ngenda gireeta naye katusooke ku y'entungamo. Meeting y'entungamo baateesezza Janet Museveni, lyonna.3 ono asobola okuba nga yabadde Kajubiri simanyi Kajubiri n'abasajja abalala 3 okuva mu kibuga ky'Embalala mu Mbalala town. Baateesezza bakozi olukwe
olw'okutattana n'okwonoona Nuupu mu Western Uganda. Nga olukwe luno immediately ng'abaana bazze mu ssomero, abaana nga bazze mu ssomero ku Mande, mugenda kulaba ebintu bino. Naye abasajja baasabye ekintu kino. Abasajja bano balabika nga bali mu security, bavunaanyizibwa ku security eya mu Kigezaawo. Olwo lubuubuuto lwonna, ebbendobende eryo lyonna balimanyi bulungi. So baasabye Janet, waliwo ba RDC ba DPCs be bagenda okukyusa mu bitundu ebyo okuva Embalala okudda eri simanyi Lukunjiri wawa, waliwo ba DPC be baagala baveeyo. Waliwo amannya ge baawadde Janet ge baba batwalayo nga ba DPC ab'ebitundu ebyo. Ebitundu ebimu ebigenda okuexperiencing ekintu kino mujja kunsonyiwa bye siyatule bulungi bwento bwe nabiwulidde, bwe twabiwulidde, kati mwe ababimanyi mujja bitereeza. Ebitundu bya Lukunjiri waliwo ekitundu bakiyita oba Kebisoni oba Kerisoni oba Kebisoni, kati mwabeeyo mujja kubanga mukitegedde. Lukunjiri, Kebisoni, Kitwe, Ntungamo ne Sheema. I repeat, Lukunjiri, Kebisoni, Kitwe oba Kitwe oba Kitwe oba Kitwe, Ntungamo ne Sheema. Immediately nga abaana bazze mu ssomero, abaana bagenda kutandika okubula. Wagenda kubaawo ekiwamba baana okutandika ne wiiki ejja. Etandise enkya. Egenda okutandika enkya. Kebisoni. Wuno Dorine wuno. Kebisoni. Okay, ekitegeeza mumanyiyo. Kakati ebitundu ebyo bagenda kutandika okuwamba abaana nga abaana babulawo. Abaana abamu ku bo bagenda kubatta. Abaana abamu ku bo bagenda kubanga tebasosola oba wa mwavu oba wa mugagga, nga basaba ssente okuva ku mitwalo 3 meka okudda eri ku bukadde. Either ng'omwana bamukuwa oba ng'omwana bamutta. Naye kye bagenda okukola kigenda bbeera bwe kiti. Abaana be bagenda okuta bajja kujjanga boogere ng'enkambi erabika gye babaddemu ebadde ya Nuupu, nga bambala bukoofiira bumyufu, bayambadde t-shirt za Kyagulanyi, oba ne mukubagobagoba oba nange omwana agize bw'ati tino omwana ayise wano nga mulonda akakoofiira ka Nuupu oba kadi ya Nuupu oba ekintu kyonna ekikwatagana ku His Excellency Kyagulanyi. Kakati bwe banaakubiranga abazadde essimu bajja kugambanga bwe bati, anti mwalonda to secure your future. Si securing your future, naawuka mu kirabe zeeze ngombo ze babawadde. Anti mwalonda ku securinga future, naawo omulambo gw'omwana wo guli wali wammanga. Basobole okukiteeka mu Kigezi yonna ne mu Western Uganda yonna nti Nuupu yaleese obuyeekera era etta abaana b'abantu. Ekyo kiri mu State House. Ekyeyo kikuliddwa muka Museveni ne lyonna.3. Omuzadde we n'omwana wo bw'abula mu Western Uganda ne nkuwulira ng'ogamba banaye gavumenti hizo tuyambe. Gavumenti President Museveni hizo tuyambe, nja kukuba oluyi ku ssimu. Nja kuyisa oluyi mu ssimu nkuba oluyi ng'oli ku mawulire awo. Ojja kukitegeera. Museveni agenda kuwamba abaana bamwe. Mbabuulira. Wabula nga bateekawo ebintu ebiraga nti Nuupu ye yatandise era yatandise obuyeekera. Kati bataddewo ensawo egenda ng'okudduukirira abazadde abawambiddwako abaana okujja okukusaasira bambi nga bo. Egenda kubanga erimu muka Museveni mu kitundu ekyo. Then nene walala mugundi endala ne Muhoozi
bagenda kubanga ne muhoozi eno nga naye atambula era nga bajja ne bakubuuzako bambi nga kibi nnyo omwana bamuwambye. Kale poliisi egenda kukola okunoonyereza naye obukadde buno bubuno busatu katulabe omwana oba omwana akomyewo ng'omufunye oba nga tomufunye bajja kukuwangayo ejjamba bo badduukirire ekizibu nga NUP etabangudde emirembe mu kitundu ekyo. Ndowooza kyenjogedde mukitegedde. Njagala abantu abangoberera obulungi nga mubitegeera. Siyagala ovi wano ogambe nti omwana yagambye NUP egenda kutabangula ngamba bo kye bagamba. Njagala bwe mba njogedde ekintu ekyokusaaga okitegeere nti awo abadde asaaga, awo abadde ategeeza kino, awo abadde ategeeza kino. Kubanga ngenda okwesanga nga bamubbaze mu kabokisi. Yesu yayogeranga ebintu akawungeezi ba Petero ne bamubuuza kakati wabadde ogamba otya wali saakitegedde munnaaye naye nga sisobola kukubuuliza mu bantu awo wabadde otegeeza ki? Yesu n'ababuuza naye kati bwe mutategeera olugero olwangunga luno munaategeera lugero ki? N'addamu n'abibannyonnyola n'abagamba ate mba mbyogera mmwe mubitegeere bali tebabitegeera. Kati ate yagenda okwesanga nga ne bano tebabitegeera. Yesu n'agamba bannaaye kati n'atandika babuulira mu ngero paka lwe baamutegeera. So njagala mubeere nga muntegeera bulungi. Bwe batyo bwe bagenda okukibulandinga mu Western Uganda, Museveni n'abagambye temukyaddamu kukola linnya ku musaayi gwa bannayuganda ekyayikanibeti over my dead body. Tokyaddamu kukola linnya. Kiriza tayimuyo ya okuva lwe wakiwakanya. Kati leka n'ekikugoba tukiraba. Oyina ky'owulira omusindo ogumu oguwulira ku ttaka. Ebirala ebimu ebikugoba owulirirawo ng'olina okudduka tomanyi kikugoba kati guma. Museveni guma. Tokyayina wogenda kutuzannyira ddate gwe wazannyanga luli. Omwana wa mu Western Uganda yenna senga abula. Tebakulimba ekintu kyonna agenda kuba Museveni. Ba DPCs ne ba OCs abamu bagenda bakyusa bateekeyo abaabwe abanaasobola okujjamu eno ddiiru abaana babule ng'omusango gubulira awo. Bagoba obuufu tebugguka babiralambaza babizze eno. Omwana abuze bakwata bavubuka ba nuupu. Omwana abuze bakwata bavubuka ba nuupu babawe ssente beerumirize. Wile gwontuma okubba abaana ng'owa nuupu alumiriza nuupu mujja birabako naye nze mbabuulidde origin weeri. Siyagala tukirweko ekyo. Abawambi bagenda bakulembeza ekyo to secure your future. Now feel the heat. If twagala sente tetulina sente okulagira ddala nti nuupu yeekirimu. Awo muka Museveni alyoka akole nnyo okukyalira abawambiddwako abaana n'okubasaasira n'okukungubagira awamu n'abo abanaaba bafiiriddwa abaana. Mukwatanga esseffuliya y'obuugi ne mugijja ku kyoto ne muyiira muka Museveni okuva ku mutwe paka ku bigere ne mumuyiira. Omanyi mumuyiira bwe mubanga nga mumakinga sure omanyi kati ennaku zino engoye zayambala azitungisa mu mabaati. Ennaku ezo yatunga ebbaati n'alyoka ajja nga akubye ebbaati nga likonera ddala ku bigere. Kati mumuyiire obuugi obwokya bujja kuyita mu eryo ebbaati bumwokye. Babuulire temukkiriza okujja okukungubagirawo nga be bawambye omwana wammwe nga be bassa abaana bammwe. Bagambye bwe bati ekitundu ekyo kiwagidde nnyo nuupu olwa babi. Mbu bwe beeraba olw'okuba balina babi bawulira ddala nga ne mu Uganda empya mwebali olw'omwana waabwe babi. Kati olw'ekyo baagala batte nuupu mu kitundu ekyo kyonna kubanga abagiwagira bonna bagamba omwana waffe gyali tuwagire babi. Kati bayagala battire ddala. Kino kyabadde ntungamu ewa muka Museveni nkubuulidde. Ate olw'omu State House bibino ebimu ebyabaddeyo. Museveni, Kandiho, Kayihura ne Muhoozi Kayine mizimu nabo bateeseza ekyokuwamba abaana.
mu bitundu bino wammanga ebya Western Uganda ate era n'ebitundu ebya Buganda ebirimu abayima n'Abanyarwanda abangi, Abanyankola abangi n'Abanyarwanda abangi. Wulira, Hoima, Masindi, Kibaale, Kiwoga, Fort Portal, Kyenjojo, Sembabule, Kyankwanzi na Kasongola, Katokorido. Hoima, Masindi, Kibaale, Kiboga, Fort Portal, Kyenjojo, Sembabule, Kyankwanzi na Kasongola bagenda kuwamba abaana bammwe n'okwokya amasomero bigenda kuddamu. Naye nga buli we wabeera ekintu kifaananyiriza bwe kityo wagenda kubeera ng'obujulizi obusookerwako bafurenziki bwe basooka okugira bwe bati basangawo kintu kya nuubu, basangawo akakoofiira, basangawo kaadi ya nuubu. Ye nga ndabanga teshati si ya Kyagulanyi, ekyo nga bakitwala nga bakwata abanuupu. Mbabuulidde ayagala okulaga abantu b'ebitundu byeyo nti nuupu mbi nnyo era yatandise obuyeekera, yatandise okubattira abaana, yatandise okutabangula emirembe mu ggwanga. Temwerabira bye mbagamba, mujja birabako kuba bino bitandika wiiki ejja nga abaana bazze mu ssomero nga bagamba nti omwana akedde ku makya okuva ewaka okugenda ku ssomero tatuuse, oba abadde ava ku ssomero adde ewaka tatuuse, bamuwambidde mu kkubo. Mbabuulira mugenda biraba okutandika ne wiiki ejja. Awo mutabani wa Museveni alyoke nga agende akungubage, agende anoonyereze, agende mu field wakati, kubanga abaana bajja bbula ng'abaana 3 omulundi gumu olunaku lumu. Kakati Owalandi Forces agende ku ground akubagize nga bwakola n'okunoonyereza. Ani abuza abaana? Ani abuza abaana? Olwo mbuno bagambe bannange omwana azze nno ne yeenyigiramu, omwana ali wano atutaasa, atulwanirira, atuyamba. Mukwate ekyana ekyo mukikuba omusumaali mu mutwe, mukikuba omusumaali gwa inchi 10 n'ezi, oba mu mutwe gwereyo mukite kigende, mukite kigende wakitaawe wakyo, ate kirina ekyejo kigende nga kitiiriika. Taata bankubye omusumaali mu mutwe. Kigende kitaawe akwata ennyondo atandika okukibegulayo, ameguleyo omusumaali, anaagenda okumala ogumegulayo ng'omutwe gwonna gubyabyataza kife. Mbabuulidde. Bagenda kuba babavunaana kimu nga buli muzadde gwe bakubira essimu. Omwana wo ffe tumulina, mwalonda future anti to secure the future. Now pay the money for us, we don't have the money. Now pay the money, we give you the children. Kalas. Now ebintu bino wammanga mugenda kulaba ekyokya amasomero, mugenda kulaba ekiwamba baana, mugenda kulaba obubbi bw'okumazzi, obubbi obw'okumazzi ku nnyanja, mu ab'ebinaala abatambula okuva ku myalo egimu okusobola okugenda mu myalo emirala, abatwala ebintu egindi n'egindi, abatambulira ku bidyeri, bagenda kubasalangako mu mazzi bababbi, ne be batta babatte. Mugenda kulaba obubbi bw'oku nguudo bugenda kuddamu, naye obwo nabakakasa ne mbagamba gwe yanguwa bw'obaako w'obalabye nkubira nga bukyali fulani mujjukira nga obubbi bwali butandise. Ne mbagamba bagenda kuba abantu amasasi wano ne buva ku kkubo, bwe muddamu ne mubulaba ne bwemba nebase nkubire essimu nzuukuke. Ombuulira bulungi, saagala byakuntomeza, omanyi mujja kugira mbuno mwagala kulaba sani mbuno mumukuba amasasi. Nidda ssebo, nze si papa, era bwonna oba onnimba nja kukimanya nti nno gwe nnimba, nzirewo neebake, sijja musindika. Kwegamba mwagala gye nga asaatuuka mu musuule mu ambush, mukube mugambe bulijjo erweruye fulani ssebo, bulijjo erweruye
kiki ati munnaye twagize ne tumukuba amasasi yabadde apaala. Ebyo byonna mbimanyi njagala nga biririyo. Abasajja abababbanga ku Mityana Road bakyaliko. Nkugambye mugenda kuddamu okulaba obubbi bw'oku nguudo, obubbi bw'oku mazzi, obubbi ekyo ky'amasomero n'ekiwamba baana. Ebintu bina mutandike okulaba nnyo wiiki ejja. Bwe bitabaawo mba sibalimbye. Bannaye njagala omusajja gwe bayita Kakwerege Sudan. Ebintu abiteekayo n'abitambuza, abitema oba n'abipostinga n'ateekayo ne bijja ne bitambula. Kati tuno tuliko abantu 600. Abantu 600 temusobola kukwata. Nova wano buli omu n'ogenda okola posti. Noyo ebintu ebyo n'obagamba bannayuganda mwetegeke. Museveni agenda kukola kino ne kino wammanga. Byonna biteekeyo tukole posti zino 600 mu. Alina Twitter handle ogenda obiteeke ku Twitter. Ogenda obiteeke ku Twitter gw'osirike bikola ensi yonna egambe bannange. Ate ye Museveni takyaswala kati aswaza buswaza. So ekyo tugenda kuba tutaasizza ekibiina kyaffe nga kye baagala okusiiga ettoomi. Omukulembeze waffe gwe baagala okusiiga ettoomi kuba kati Museveni yakkiriza ekya international community yakitadde. Kakati bategenze waka ojja genda osembera ojja genda ofunda paka wonootuuka nga oxygen abuze. Gaddafi baamufunza bwe batyo n'atuuka n'agamba bannange tuve wano bannaye munnyambe munzije wuuta tinawe tukutwale wa bannaye empulira sirina mirembe munzije wano. Lwaki temunzija wano? Ne bamugamba tukoze ng'afunze. Kati Museveni ndaba woolaga wano ekyo kyotandise okutambulira mu liidika naye bannaye tikyampamire va mu motoka ya Museveni. Nkubuulidde Museveni mulekere ebizibu yagenda bikola waliyo. Museveni yakola bye yakola ampamire waliyo. Kale nkubuulidde tewajja kubeera kukuliyirira kubanga oli mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu ate nga nawe oli mukyamu. Teri insurance tekuliyirira. Bannayuganda tetukaaba wabula okugezaako okubanga abakungu baga golokipa yebase yebise bikutiya naye bannange banammwe nga gwowedde. Nkubuulidde ate ono nayo ki now abantu bano wammanga mwebereremu aboogezi b'okuma leediyo opposition nuupu twakoba okukaaba studio yonna nga bw'ogiyingiramu osooka kujjamu nga toozireke bwerumbu. Simanyi studio etukula nnyo toddamu kuyingira mu studio eyo. Bw'oba ovudde eri nga gwe teweekubye make-up musimanyi wanja makyakala mbu baagala okukuba gwe tokayana na bintu bingi. Bw'oba owira ng'oyagala kunyereketa funa kabutto kyama wali kaduuka bakuteeremu kabutto mu kaveero osuneko katono oseeko wemmette ojje mu maaso ga studio ng'onyereketa. Temukkiriza obbakolako ebintu ebyo by'omu studio ebyo. Mbabulire jangu nga bw'ofaanana jangu nga bw'oli mmwe mbabuulira pawuda wammwe abalondoola pawuda wammwe abalondoola. I repeat pawuda wammwe abalondoola. Pawuda ojja kumulinnyamu ku kapeti ng'olinnye bw'oti olowooza olinnye ku kapeti. Ssemujjuŋŋanda ffe twakowa okukaaba. Wayiswa mufumbiro guno gwakumeka nga nkubuulira. Wayiswa mufumbiro Jakana Nadduli Mubaraka Munyagwa Honorable Mpuuga pawuda wammwe abagoberera. Mbabuulidde pawuda wammwe bwe baba baagala okuba interviewing ekintu kyonna bakusange gwe w'oyagala. Gwe tegeka bakusange His Excellency mumulaba amwagala amusanga magere nga kacyayi ka babi. Buli kimu kyonna kya babi. Atayagala aleke mmwe kuba naye mmwe ab'opposition mwali mukirowoozezaako senga muzira ne mutadda ku bireediyo ebyo. Mukimanyi nti nno ebyo ebiprogulaamu bifa. Senga wa NRM abadde nga wakujja mu studio n'atajja
ne wabeerawo wa opposition yekka program egenda mu maaso naye nkukakasa mazima ng'oyagala kifuloopinge abopposition temujja mujja kulaba nga wali nga tewaliiwo ng'ennamba teziraga ku Facebook nga ne bwe bata amasimu halo tewali muntu ayinza kuwuliriza wa NRM mu studio mbabuulira mwe muleese n'ebyo ebisajja okuba nga bikyawulirwa mu matu g'abantu lwaki temukwata essimu zammwe ne mujja ne mutubuulira bye mwagala otubuulira wayisa mufumbiro peegi yo omanyi kyetegeeza Shamimu Malende omanyi peegi yo kyetegeeza juzi nalabula Shamimu Malende nti Shamimu bakuteeze ku Paro FM wiiki ewedde mufumbiro abadde ku Paro FM mmwe basajja mmwe owekitiibwa wayiswa titwagala kutukabya maziga sebo mmwe mbabuulira waliwo awantu bw'otuuka nga tokyaliwo nga gwe tokyali nga sigwe nannyiniwo nga sigwe nannyini bulamu bwo nga bw'abantu balala gwe wayiswa kati oli property wakiri Museveni afa ne mutabani we ne mukazi we n'abazzukulu ne eritumwine n'addamu n'afa gwe n'osigala ng'oli mulamu gwe mufumbiro wayiswa omu bw'oti nkugambye Museveni bw'aba ayogera ku mufumbiro amuyita problem kati nga gwoddaawo wafuuka dda problem ya Museveni ly'essanyu lya Uganda okitegedde studio yonna etayagala nga tosigala mu ngatto gye naye ye muba munoonyayo ki lwaki bigundi bitu katwaliro his excellence atadde ensi yonna ku bikukujju abazungu bali eri bayayaana naye TV ze Uganda zonna baziganye naye gwogenda n'obeezawo ki TV kyabwe muba munonayo ki Ticha Nambuzi nga yakutte epeegi ye nadda ku peegi ye wali tetumulaba nga tusobola okumuwulira ku TikTok naye bannange ne tumuwulira buli wamu waabeera naye lwaki temuva ku bigundi ebyo mbusimanyi CBS TV ya kabaka aliwa wabula mukyagenda anti munnange CBS radio y'obujjajja okakasa kabaka aliwa anti munnange BBS terefayina ey'obujjajja yataddeko mutabani w'obujjajja nga ali eyitale yamutaddeko mumanyi ekiri eyitale mubadde mukimanyi nti no his excellence amanyi oluyitale obedde omukazi amugamba Kyagulanyi patriotirito asa kuruputriate oprocopriete oprutiate prutatsesate namugamba yes that is it because Uganda is what yes now patriate posortriate putriate ti orotipriate nabiddamu byonna mu luyitale mubadde mukimanyi nti namanyi oluyitale bannange Kyagulanyi oli musajja awenze wenakkiririza Kyagulanyi muntu mulala fe twamulowoleza mu bikola siwe yali walala naye nange wakiri okubifumbira ku mmere but one day I will test wakiri ekikola kya ffene oba ekya kedo nyina okumanya green oyo ategeeza ki green omusajja amanyina oluyitale tewabadde wavuunula wabula nga nze kyompulya toropriate rotata priate prukutiate nagamba yes I had no choice only to move on. If it is to die, I die with my people. Yes. Nga bagezaako okumugamba kakati gwe totya nnyo ate family yo not only me but Ugandans all of us but you and your family no not me and my family the tata priate it's autopriate olunga bamugamba gwe ne family yo nagamba no this autopriate fenna wamunga Uganda neme bannange oluyitale lunyuma nange nalutegedde eggulu nga Uganda ni bannange mukama yatulete naye banekamba bulire ye Katonda yagamba olumu yali alonda Daudi yagamba bwati ndabye omuntu alina omutima ng'ogwange Katonda nga yayogera genda osome Bassekabaka mmeka 15-16 olituusawa 16 gundi Samuel 16 olituusawo okukaaba nga nze nonze omuntu alina omutima ng'ogwange waliwo omuntu alina omutima ng'ogwange Yesu yajja ng'alumirirwa abantu abalala nga talumirirwa Mariyamu nnyina talumirirwa Yozefu kitaawe wabula yekka abantu abalala bonna yabuuza Abafalisaayo naye mmwe
ani kummwe nga ku Sande ku Sabbiiti endogoyi ye bwegwa mu kinnya tasobola jjijjayo naye ate olwo omwana ono atutte ebbanga ng'alina ebbango omukono gwakala olwo yo okumuyamba ng'owulira omutima gw'alina gw'abantu balala obwedda abayitale bagezako kumugamba de topriyate suubi nakai topriyate Samwiri nagamba no eguni Amini Solomon nagamba no not only that Uganda and Ugandans, that is the day-to-day life, killing, running everywhere, beating, everything is a bad in Uganda. Nagamba zati omusajja namubuuza mbadde manyi gwe wekka tinedda ssebo Uganda yonna oyo omusajja bulijjo gwe tulinda oyo bulijjo gwe tulinda mumuli awo muzanya mwe bantu mmwe abayogera mu marediyo gundi ebagoberera pawuda abagoberera waiswa nakugambye genda mu ddwaliro simanyi oba ogenda oba onoogenda oba tonnagenda naye bw'oba owakano ojja kukiraba TV eyo Soroti esuubirwa okuba nga yakuteeramu SC I repeat Soroti wali ojja ku Soroti nga gwe ogenda otuulamu ne bakuteeramu SC nga yo papasire nga SC yo naye nga bw'oli nabo bo balina antidote naye bannange nsaba Mukama anyambe ekyo ekisajja kikinobe njagala bankubire ekinobe essasi mu mutwe oyo simanyi owa lo society njagala Mukama nyambe ayi Mukama Katonda w'eggulu ate emundu yatakawo esi tebalina bagiraba njagala bankubire omusajja oyo kinobe essasi mu mutwe ate asigalewo nga mulamu naye ng'omutwe gwa kibajjo Mukama nyamba bakube kinobe essasi mu mutwe eyo sala ngenda gisiibira n'okugisiibira kinobe otegeere Museveni yaani kubanga bwe musoma ennyo musiruwala bwe mulya ssente musiruwala ne mutaba na magezi nsaba Mukama nyambe kinobe olunaku lumu besasi ate osigalewo ng'oluli mulamu ate tojjanjabibwa. Honorable Ssekabira abasajja ba Kabaka waliwo omu gwe bayita Kimbugwe waliwo omulala gwe bayita abakungu ba Kabaka Kimbugwe Kangaawo Kimbugwe oba waawano Saidize Nakasongola simanyi bikyawo mwenna mmwe mwebereremu musajja ali mu kubala mpiki mbabuulidde nyanze mu politics. His Excellency Kyagulanyi tukuyozaayoza you've made us proud ekyo mu Luganda sikimanyi anti oluzungu nalwo bannaye lwafuukira oluzungu. You've made us proud all of us Ugandans, we are happy for you. Tuwulirira ddala nga Uganda yazaala kitukoze bubi okubanga bannaye ssente mutaliiwo omugenzi Mukama amwe ekiwumulo eky'emirembe ne maama Nalunkuuma bandirabyeko ani yayimba Pastor Bugembe mbu munnange wandibaddewo n'olaba bino. Waliwo omuntu yaŋŋambye nti Bugembe agende wa Walumbe Ttanda ekiro ssaawa mmeka ne kwaya ye simanyi mbu n'abayimbi be simanyi oba bituufu mbu Bugembe agende wa Walumbe Ttanda emitiyana mbu era yeyo enkolagana gy'alina ne Maama Fiina nze sibimanyi naye bannange ab'Ettanda mutubuulire kituufu oba si kituufu. Bengambi tava wa Walumbe Ttanda simanyi obanga omwezi guboneka simanyi biki mbu nno tava Ttanda ngenda genda mbere ku kkubo erigende wa Walumbe Ttanda nga nebakamisana mbeerawo kiro ndabe Bugembe nkukwate vidiyo ekiro ombuulire ky'oba ogenda okulambula ewa Walumbe Ttanda. Okujjako tubuulire nga openirate nti nabange nti nsiibako ewa Walumbe Ttanda ndi mu kugoba Walumbe ava e Uganda tukimanye Walumbe yayingirira awo muno musaaga ne Buganda ndowooza. Mbadde nina kyendeseeyo kyenjagala nsooke. 1 Omunyarwanda ngenze mu politics. Omunyarwanda bannayuganda mwenna mbabuulira nga mwegase temugeza ne mukkiriza Omunyarwanda obbaawula yawulamu ekyo ekintu njagala okukinyweza
temugeza ne mukkiriza omunyarwanda obba yawulayawulamu. Omunyarwanda ye kizibu kya Uganda. Omunyarwanda ye kizibu kya Uganda. Ekirala tebageza ne babalimba nti olutalo lw'omunyarwanda kubanga bayagadde abanyarwanda abali ewalala bo babeere comfortable nga mwe babadde yivatinze nti olutalo luli wakati wa munyarwanda n'omuganda bakulimba. Mwe ab'omwaluwa bwe munaatuula simanya abeekobbooko kubbuko bajja gitwala. Bw'oba okyali awo abanyarwanda bayingira Southern Sudan kitegeeza Uganda bagibuuka basaladde ensalo. Kati gwa leero simanyi omulu simanyi maracha simanyi kapiripiriti simanyi kabula maido nga abanyarwanda bali eyo musirise mulooza mbu omunyarwanda olutalo omanyi gwojja batunira nga abatalina buzibu ne mu Buganda bwe batyo bwe basooka baba nga abatalina buzibu baba bazimba structure. Olutalo lw'omunyarwanda luli wakati w'omunyarwanda n'omunna Uganda sina Buganda. Olutalo lw'omunyarwanda luli wakati wa Uganda wakati wa munyarwanda ne Africa. Kati njagala mbabuuze Congo olutalo olubaddeyo n'olwaliro lukyaliyo abanyarwanda buli gwe balabako kumusalako mutwe era abaganda be bali Congo. Mwagala kuŋŋamba nti abaganda era be bali Congo. Mbuuza abaganda be bali ne Congo. Abaganda be bali Congo Brazzaville simanyi Brazzaville simanyi Central African Republic yonna olutalo luliyo lwa munyarwanda. Kati tebakafunza kukateeka wano mu Buganda mbunne ekizibu kya munyarwanda ne Buganda bakulimba ekizibu ky'omunyarwanda kya Africa yonna. Senga tetusituka kulwanyisa munyarwanda oyo e Uganda mbabuulira omunyarwanda era bo bakyogera kate Uganda is our second home is another home. Lwaki mwe mubeera ne home endala nga ffe tetulina home ndala? Lwaki mwe mukayana abanyarwanda abakongo naye ate nga tewaliyo bakongo banyarwanda? Abanyarwanda bana Uganda nga tewaliyo bana Uganda banyarwanda. Lwaki mwe mubeera n'eddabu? Abanyarwanda aba Tanzania, abanyarwanda abana Kenya, kati mu myaka ebiri ejijja mu maaso esatu abanyarwanda aba Sudan. Lwaki mwe mubeera ne second home naye nga base yonna bagijja Uganda? Mbabuulira olutalo lw'abanyarwanda lwa Africa yonna tebageza ne bakulimba ne bakafunzafunza wano bakuteeka wano ate omunyarwanda bw'atuuka mu kitundu wulira ekintu kyasooka okukola mmwe abali eyo abalira kisinze basooka ne batwala credible institutions ne mubeera nga muti oboogerako nga bw'oboogerako olabanga obusosoze. Kyova olaba omunyarwanda agenda wa Ebunyolo n'abba Abanyolo kibooko n'abagamba nze siri munyolo n'abba kibooko mwe nga mumulina okumurespectinga nga pasita. Abanyarwanda ekyo kye basooka okukola kutwala ebifo institution gundi eziweebwa ekitiibwa be basumba. Kati tosobola kuyogera ku munyarwanda ng'oli mu kkanisa ewa Sserwadda kubanga Sserwadda akiikirira abanyarwanda. Tosobola bogerako ng'oli wa Ssenyonga munyarwanda akiikirira abanyarwanda. Awo ne bajjawo respect. Beba DPC beba RDC beba DPC beba OC. Kati gwe n'obatya olwekyo n'oba respecting olwekyo era otwalayo n'emisango gyo omunyarwanda nga yakatuuka mu kitundu asooka kumanya abanyarwanda bonna ne bwe babanga boogera Oluganda nga bazaalibwawo mu 1920 amumanya nti oyo munyarwanda munne era atandikirawo mu protectinga. Nkubuulira kubanga bajjira ku mission basooka ku sporting abanyarwanda. Jjo nayogedde ku Kibuule mwenna nomuyomba wiro osobola otya okumenya abaganda n'omenya Kibuule golowooza nze sikimanyi nti no Kibuule abanyarwanda Gibuule mumanyi naye muna ebifu tetwagala busosoze yagamba Muganda. Kati olw'okuba Muganda n'amala afa tusanyuka kubanga Muganda Kibuule akabokisi kange naye bannange muli bakambwe wire bulijjo ndowooza n'ebiyogero obimanyi kwagamba tokimanyi nako nti nno Kibuule munyarwanda tokimanyi. Bannange mwamenya abanyarwanda abantu bamenyedde abanyarwanda almost bonna benayogedde bonna mbuno baganda abasinga ku bo banyarwanda naye mmwe naye ebintu ebyo mubimanyi naye musirise mwebale kusirika
olutalo lw'Abanyarwanda banekamba buwulire bannayuganda kisaana ne buli munnayuganda awulira kino ekintu kisaana olunaku lumu buli munnayuganda ofuneyo oleeteyo omulambo gw'omunyarwanda gumu kiba kitegeeza nti n'Abanyarwanda baweddewo singa buli munnayuganda afunayo omulambo gumu gwokka oba oguwadde butwa oba ogutemye ejjambiya oba ogukubye funfugu oba ogutuze abo abasajja Abanyarwanda baatugasse lubogo ne bamuwanika ku muti waggulu ati mu muti obatuga bakera ku makya ne bagenda ku jjinja waafunira wuzu aba akutte endomola akutte endomola agira bw'ati omusajja n'amulyawo n'amunyola ensingo n'ateekamu omuguwa n'amusiba ku muti omunyarwanda n'atema kalangwa ate najja aziika najja abeerawo n'aziika Nambooze yekka ye yamwatulira Nambooze yamugamba kalangwa abantu kiki bagamba era kalangwa era kalangwa Nambooze nabagamba Nambooze musajja muwakana mmwe mutyo batuga bo bajja batuga olwaleero omutwe gw'ekyokuyiga ky'olwaleero gugamba bwe guti bwe tulwana ne tuwangula Abanyarwanda bajja kubeera baddu baffe ennaku zonna ez'obulamu bwabwe bwe batuwangula tugenda kubeera baddu baabwe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe ekyo nkibabuulidde tugenda kubeera baddu baabwe oba bajja kuba baddu baffe kati mmwe musirike mugano batuga bajja batuga mu nzita zonna nkugambye avuga emmotoka ng'akimanyi olwaleero ngenze naye nnyina okuttayo omunnayuganda omu n'akukuba akatama k'emmotoka n'owamatuka rrrdi n'ogwa mu eri n'owofa kiki owa bodaboda owesekabira bamukubye yabadde aweese Bukenya ng'alinako kijjambo ng'alina n'eziraba muzaale omunyarwanda omu afunye emirambo 3 ku 5 gundi egy'Abannayuganda nga golowooza no mu accident bakulimba si no mu accident Abanyarwanda batutwaliriza mpola nti kati n'obutuuze tugenda bugula jjukira be bamanerenda be balina ssente kati n'okubeera omutuuze mu Uganda endagamuntu ya mitwalo 2 ekyo kirabanga kye baleese simanyi mbu najagala obwangu kati ekitegeeza zijja luwaayo ng'ogigiranga eremerayo osasula 2 ogikuwa kati abatasobola baba temugenda kufuna ndagamuntu tojja kayanira kibanja nga tolina ndagamuntu tojja kuwabira muntu ngo tulina ndagamuntu mbabuulira ebintu bitugendako nga tulaba obutuuze bwaffe butugendako nga tulaba obutuuze bwaffe obw'Abannayuganda obwebanga obwaffe butugendako nga tulaba mpola omusajja atutwala mpola ng'alinga asaaga mpola ng'alinga atulumirirwa mwagala kutugamba nti mu nsi yonna Bannayuganda be basuula endagamuntu mwagala kutugamba nti mu nsi yonna Bannayuganda be basuula endagamuntu mu Amerika endagamuntu tezibula e Bungereza endagamuntu tezibula Kenya endagamuntu tezibula okuziribulesinga bazikola batya ekyo kye njagala ntegere Kahindo otafiire nedda ekiri emabega waakyo jjukira batugambye endagamuntu n'omwana bagenda kugimuwa owa primary okitegedde bakulimba naye abaana bamwe bagenda bagema naye bagezaako okutulaga nti endagamuntu egenda kubeera ku luso nnyo ku kintu kyonna buli kintu kyonna ekisookerwako ndagamuntu tozaala nga tolina ndagamuntu tojjanjabwa nga tolina ndagamuntu towaba nga tolina ndagamuntu togula mmere nga tolina ndagamuntu tolinnya mmotoka nga tolina ndagamuntu okitegedde kati bagitadde ku mitwalo 2 wabula ffenna tusirise batwala bwannannyini bwo bakuggyako obwannannyini ofuuke momboze mu nsi eyo Abanyarwanda bo baziyina bajja kuzeewa ekyo ekintu owekitiibwa Daniel Mulika ye yasooka okyogera n'agamba bannange ekintu ky'endagamuntu mu kino mukiraba ng'ekyokusaaga tugenderera yakyogera 2014 nga baziwanika naga nfunye okutya ate simanyi native ate simanyi biki alinawo ebintu byannyonnyolawo omusajja muyivu n'agamba bwemba native ate kati lwaki mbeera ne expiry date kubanga ate mbeera ntya ne expiry date ate nga nze ndi kakongoliro
ne bamugamba kakongoliro ine expired date nagamba bana basajja bali mu kututwalako ulira kabuleta ate ye yalese bwino omulala bewalizi ya myaka 1999 je myaka 10 kitegeeza obwannannyini babutwala Uganda bagitwala mutugi tugenda kubeera baddu baabwe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe oba tulwane babeera abaddu baffe ennaku zonna ez'obulamu bwabwe ku bibiri kugenda vaako kimu mbabuulidde naye bwe mugendera ku ebyo bye muliko bye mukola peesi eyo mugenda kubeera abaddu b'Abanyarwanda ennaku zonna ez'obulamu bwammwe ate nga muli mu ttaka eryalinga eryammwe nabagamba wano mpanga bamutwalako ekikubiro kya nnyina bwe yavayo n'agamba naye maama mbadde ku luzzi nga abaana bambadde zaazalo azalo naye nze siina azalo ate nesente siina nze mbadde nteesa ekyo ekikubiro nga bwe kyali ekya maama ntungiramu essaati nange ntambule kumbe namubuuza kiki ani yakugamba nti no kyali kya nnyoko kyali kya maama ani yaga nti no kyali kya nnyoko kyali kya maama ne bamukuba mpanga n'alyoka awoowoola kiki mbwakaabe paka kitaawe lwanajja taata we agenda okujja nga mpanga akaaba mpanga okaabira ki nti maama si gwe baabuuza ye yasooka mwami mpanga kyankoze mu maka muno olwaleero mpanga katonda nkuba enze n'amatu agansaleko mwami mpanga kyankoze mu maka muno olwaleero n'amugamba kati londako nze bwe mba nsigale oba sigala n'empanga nze nteme ko musajja ate gwogende empanga asigale mpanga nyambe ki mpanga jangu ko mpanga nedda taata wamanze mugambe bugambe nti nkugambye sirika namugamba wamagwe mukyala tofaayo ono omwana abeera waffe babiri bwe kuba kumusala tumusale bwe kuba kumutta tumutte babiri mpanga ne bamukubira ekyali ekya nnyina bajja bakubira ekyali ekyamuteesa nga kituufu oli mulangira era olabika olulangira olumbejja seba bambejja babeera bassebo mmwe ebyo bye mubuuzabuuza abambejja ne mubabuuza sibyota nno nnyabo omumbejja abeera ssebo ate ye abeera trip ani double musibye mutya nno bassebo ne bassebo ssebo okiddamu emirundi ebiri ate ng'okibuuza mukyala naye ebyo simanye ebyabassebo ne bassebo Abanyarwanda bajja bakuba empi ng'oli wali ekasubi ku masiro Omunyarwanda akukuba empi Abanyarwanda bagenda kusolooza amasiro ago mbabuulira bayinza n'okubanga era kati be bagasolooza mbabuulira nze natidde okuva lwe nalabye omusajja ku mbaga ng'akutta omuggo nyina kati ebintu byentya am moving consciously ku mbaga ekintu ekyo saagala kigenda wala naye bannange waliwo akabuuzo bwe tutalwana tugenda kubeera baddu baabwe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe Mukama atuwadde chance Mukama atugulidde amadirisa Mukama atuwadde obudirisa obw'okuyitamu okulwana ne bana abasajja tubawangule nga bakyali batono bali mu kutumalawo bo bali mukwala ekiseera kigenda kutuuka abatono bwe baba batulemye bwe banaayala munaasobola okulwanyisa abangi babuuza bo be basomye beweereredde Canada beweereredde USA beweereredde wawa naye olaba obusajja buno butulemye nga buli butono bwe butyo bwe bunaamala okunywera buli mu kuzimba structures bwagala twala Kenya butwale gundi oyo Salva Kiir bamutaddeko awo Salva Kiir oluvaako bwati simanyi Salva Kiir oluvaako bwati wagenda kudda waawo Omunyarwanda mbabuulira batwale Southern Sudan batwale Congo batwale Kenya nga basinzidde Uganda mmwe mugenda okubeera ekikolimo Uganda mmwe mulibeera ekikolimo kya region eyo mmwe mu accommodating abasajja abo ne mubaleka ne bazimbirawo emifumbi ne basimba emirandira ne babonyabonya Afrika yonna buli Muganda funayo omulambo gw'Omunyarwanda ku kyalo buli Munnayuganda buli mu Lugwala funayo omulambo gw'Omunyarwanda buli Muteeso funayo buli naye nange tewali muntu gw'empala kati gwe nanyigidde ng'omugisu ngenda kuzimba ekkanisa ebugisu nga bwenzija nembuuza omuggo gwange guliwa kubanga kakati mukubika abagisu kati mukubika si mmwe bali betwali bano ab'omulembe guno ate mbagambe nze siri mugisu nze siri mugisu ndi munnamagye ndi wa military ndyoke mbakube
kubanga musaana mu emiggo muzuukuke abagisu ngenda kubeera n'ekkanisa mu bitundu ebyenjawulo edda batutiisanga abakyoli n'abalango abalugwala bobalaba dduka owulidde naye abasajja abanyarwanda batubuutikidde ffenna Uganda netutuula buli munnayuganda funayo omulambo gw'omunyarwanda kiba kitegeeza nti mu nnaku bbiri abanyarwanda tuba tubamazeewo gwosobola okusalawo n'ogamba nze nja bayira buyiyiza asidi bagende ne asidi waabwe netumala tukikola ate abo abasajja batya netumala tukikola ne basanga emirambo gy'abanyarwanda 6 mu nnaku 3 ekyo ekitundu bakyamuka toddayo okulabawo munyarwanda mbabuulira naye bagumu kulwokubanga ba DPC bino ebintu byogera nti manyi basobola okubifuula emisango naye kati nze nkole ki Serubogo yafa sibe bamuta gundi sibe bamuta ono mwana waffe gundi Senteza Nabukenya sibe babata Mutyabule Sebugwawo Zigi Waini waliwo n'omusajja bamuyitaani Atiku waliwo omusajja neyo waggulu Atiku yali musajja munene bwati nga bamusiba emigwa bwe bati nga yeefunyiza ne bamutta ne bamusula ku kkubo ng'ali ku miguwa bwati Atiku abasajja bamalawo mmwe mutudde omunyarwanda si kizibu kya Buganda kizibu kya Africa nkugambye Congo ebiseera ebyo babadde mu kuyiriba wabula bo tebaagala omanye kiri Congo bakulaga kiri wano Gasumba najja eyo lonchi eri wakati wa Buganda ne Western Uganda Gasumba oli mu Western oba oli Muganda Gasumba oli mu Western buli munna Uganda funayo omulambo gw'omunyarwanda ojja kubose kiwalinze future nkubuulira bumba magalo okusekiwalinga future aweri bwe mugana mulijjukira ebigambo byenjogera wano nga mwetikka emigugu omunyarwanda nyagambye nkubye maama nga gw'omwana oganda nga nkubye maama ensi endala zikola zitya nga endagamuntu ebuze ensi endala zikola zitya bannansi baazo ng'endagamuntu ebuze ekira ffe Uganda yaffe gye tuwa omusolo tugiwulirako ddi ng'etuddiza munnayuganda akiwulirira wanti ndi munnayuganda bwe njagalawo woka mu ŋŋambe nti kino kyo bambi ekyo kya Uganda yakimala kuba nze wano siri mu katali naye buli mwaka nyina emitwalo gyange 4 okuva mu gavumenti ya wano buli mwaka nyina emitwalo gyange 100 wano nga ndi mugwira kakati nze munyarwanda wa wano kulwakuba bo wano baatugana bagamba bwe bati to participating mu kintu kyonna kola byakuleetodde ewammwe ne baba boogera ebyabwe tokkirizibwa kubiyingira kola ebibyodde ewammwe naye buli mwaka nnyinako emitwalo 4 ze banziriza ku musolo gwe banzijako ate bwe ndwala banzijanjabira wano kati ne bwe nkubira kati ambulance mugiraba wano kati ng'etuuse kati okitegedde naye Uganda tugiwulirako ddi ensi yaffe tugiwulirako ddi wabula tubeezezaawo banyarwanda ezaffe ze bajjayo ne bazikomyawo ku bitundu ne bazikomyawo ne bazituwalooni ne bazijja mu misolo ne bazijja ne mu bibbo ne muwayo ebimu eby'ekkumi juzi nalabako kano akasajja kamukiibi akeegundi ak'oku Victory era ebbanja tulina ebbanja lya bukadde 5 kati osobola okubeera awo n'ogamba nti nze bukadde 5 nnyinako 10 mukama agenda kuwa omukisa kubanga awo twafuna covid ebbanja ne lirinnya kati osobola okugamba obukadde 5 ebyo senga tubivudde tubidividingamu wano omuntu obeera ofunye buli muntu osobola okuletayo emitwalo 9 ne bababba mu gavumenti ne bababba mu maduuka ne bababba mu KCC ne bababba ne mu kyaki mbuno obukadde 5 abanyarwanda bajja bavuwaza babasimba oluseke naye gwe tokimanyi nti ne mu kkanisa bababba bannaddiini nabagamba juzi twetisse emigugu egitalina makulu gye tutagenda kulyako egitagenda tuyamba nembawo ekifaananyi nti ffe bwe tuba basiraamu eddiini ezo ze twetisse embizzi tetugenda ziryako ffe abasiraamu ate omusiraamu bwe tuba bannasuuna bannansuubuga tubabula mmamba
era olugiba bulanga olutema oba enyiridde oba egize oba emyuse tomanyi oba omunnyo gunoze okujjako ffe bakatongole tuli ente oba ffe bannayitwa abatutya ate katongole ali ente naye nansubuga ababula emmamba n'atema n'aviiramu awo nga tamanyi oba akatungulu keeko tajja mmamba abo bannaddiini batumenyera bwerere tebalina mugaso juuzi Kazimba Mugalu yayambadde egganduula ng'aliko naani Joshua Lwere ne bagenda e Makerere genda owulire nga bajaguza emyaka 10 egy'Amakerere byonna bayogedde busiru ne mutagamba ku Museveni okutta abaana baffe nga juuzi omusajja simanyi oyo nawangwe yaleeta military ne raping abaana mu Makerere University Kazimba Mugalu takimanyi wabula ogamba abaana mugezeeko kukakana ebintu muteese nga buteesa temugezanga ani atabula Makerere byonna bye bayogedde babadde off target ebizibu bya Makerere biva ku Museveni wabula babuuliridde baana naye mu basajja mwe mulina amagezi Kazimba Mugalu alina amagezi niwe Kazimba Mugalu Munyarwanda Kazimba Mugalu tumanyi omusajja Mugalu ne Kazimba Mugalu wandiba Omunyarwanda oli musajja kyatalumirirwa ggwanga lyo omanyi kyo bamukama yakuteeka mu kifo ekyo oyambe Uganda mu biseera ebifaananako bwe biti Este sura nnyo olunyirwa 14 omanyi kyo bamukama yakuleeta mu kifo ekyo oyambe Uganda mu biseera ebifaanana bwe biti n'otayogera kuba military abajja ne bakuba n'abaana abalema ng'ofunye omukisa ogulinnyawo olowooza byaggwa omusango guvunda bakuba omwana omulema nabagamba balinange ndi mulema nti ffe totunyumiza Kazimba Mugalu n'obeera birangaze kakwerege embimanyi juzi ne bafumita omwana ebiso nomugamba no statutory etteeka lya Makerere University nga mututtira abaana abanyarwanda bamalawo abaana naye Kazimba bannayimu abantu bakazimba Mugalu ddala Kazimba Mugalu Muganda oba Munyarwanda weekuba n'otya n'abasajja olw'obusente n'otabaamu na sense of obuntu n'ofuna platform ng'eyo n'oleeta buleesi maganduula naye bannange njagala oyire Kazimba Mugalu amafuta omukumeko akaliro hadduke ng'abumbujja fire brigade zonna nfu fire brigade tezikutiisa emmotoka yagiiridde mu mulyango gwa poliisi y'e Masaka ne bagamba yeeyo nfuka kati baneffe tukole tutya namwe bannaye musaasire ku poliisi kakati ate nze osinkwa ate ezange ate nzidaabirize emmotoka fire brigade yeeyo weeri kale mugisindike nanyini mmotoka n'akwata akaana ke n'agenda atuula wali ku poliisi emmotoka ye n'ebengeya n'agirinda n'agamba naye leka mbeere wano ejje ffenna tugifiirwe kuba nja kuvawo bagizikize ate bagitwale kambeere wano ejje eggwewo n'abeerawo neggwawo n'agamba kati nowa scrap talina kyafunamu kakati osikola okulaba oti nyimiririze emmotoka ntwale omwana ku ssomero ne bamuyimiririza we emmotoka taxi ne babagamba munnange you see the cars are burning the all the over now the what now you take the money za school no money officer ye yabadde ayogedde bamugamba muzeeyi tuula muzeeyi n'atuula ne bamutwalira omwana we ku ssomero bwereere yagambye nange kambeere weesiriire esooka kusiriira njavaawo bagizikize nga nabo balabika mu mutima babadde baagala aveewo bagizikize naga sijja vaawo nemala okubengeya bonna ne bagifiirwa ng'abajjawo kasasiro kati Kazimba Mugalu mumuyiweeko amafuta mumukumeko akaliro adduke ng'agira abumbujja ajja kuggwawo we Kazimba Mugalu kitaffe mu Katonda nga mu ndigazo kitaffe mu Katonda oyinamu endiga enkulu gye bayita Ssaabasajja Kabaka ali mu kisibo kyo n'otategekayo yadde okusaba obusabi nti abange mujje tusabire Ssaabasajja Kabaka mu bulwadde Kazimba Mugalu oli Munyarwanda oba oli Mulundi Kazimba Mugalu oli Munnayuganda n'otategekayo nti bannange abakrisitu mwena kuno mujje bannange tusabire Ssaabasajja Kabaka wabula osobola okuyimirira n'okugamba kati ku kyausi batumanja obukadde 6 biliyoni 6 kati senga buli mukristaayo aleetayo emitwalo 6 mu nnyumba ye buli ali mu nnyumba ye n'omusasulira emitwalo 6 kati olunza alina abantu 7 nsasula mmeka olwo biliyoni zimmeka awo ku kyausi ovaayo
naye Ssaabasajja Kabaka mulwadde olinga atakimanyi. Kati enkya wabeewo ekibaawo olyoka oleeta ebikoofiira by'akatiko, olyoka oleeta ebikoofiira n'ebiganduula. Era omutambirizi omukulu ye Kazimba Mugalu. Praise God Brazilians. Ati munnange kintano nnyo kintano ddala. Ogezanga n'obyogera, ogezanga n'ojjayo mu kuziika, ogezanga n'ojjayo osabira afudde osabira mulamu. Naye bamuyina magezi mu mitwe. Lwere Joshua Lwere yayogedde busiru yenna omutwe guli mu byenda. Kuba kakati abaana kimubeera nnyo nefujjo. Abaana muyiga okuteesa kubanga bannaye bateese naani era bateese kuki. Oli gwe bateesa naye yaani biki ebibatabula. Abaana be bateesa naani kubanga buli obwedda ayogera ludda lumu. Anenya baana naye nga bateesa naani era kuki. Okwekalakasa si kirungi kubeera ne bwabaawo ensonga kuba ensonga naye nga mulaba eyo Makerere mu bumwagibaddemu yabaweeseza ekitiibwa. Genda mu toyize Makerere ozirabe, genda mu bintu by'Emakerere obirabe. Eyo ye Makerere naye mwe basajja Kazimba Mugalu senga omwana oyo gwe ba yali mwana wo gwe battirayo eyo sipiiki gye wandiyogedde Makerere oba gwe Joshua Lwere senga mwazze nga oyo omwana wuwo nga eyafiirayo wuwo oyo omwana yani bannange mwerabidde erinnya ono gwe bakaziika erukunjiri. Senga oyo omwana yali wuwo Joshua Lwere olwaleero n'ofuna chance oba Kazimba Mugalu n'ogenda ku bikujjuko by'emyaka 10 ku mwana weeyo ye sipiiki gye wandiwadde. Bannange Mukama mpa amaanyi mmenye ekereziya mmenye ekkanisa ngizimbe mu nnaku 3. Njagala Mukama mpa amaanyi duli gaali ku Yesu n'agamba eyo ngimaze kwebyo bye boogera nakwezi ngimenye ngizimbe. Mukama mpa amaanyi mmenye ekkanisa mu nnaku 3 ngizimbe. Kuba kisa twetaagayo revive endala ate nga y'abasajja bakatonda kuba mwenna musiru wadde ne mugwawo kyekyo kasita mwalya ku mmere ya Nebukadduneeza. Kati Kazimba Mugalu otugasa ki? Banaye munansonyiwa abantu b'abantu benjogerako olumu mboogerako n'obulira ono mwana nga mbadde mwagala naye ate ekyo ng'asusse. No, senga omwana oyo yabadde wa nze ekintu kyonna bwe kituukawo nsooka kweteeka mu bigere ne ŋŋamba kati ekyo senga mbadde nze ekyo senga mbadde nze mbadde nkikola ntya. Juzani hamu nayagala okuyogera nange senga mbadde mutabani wa Kalita n'enkiwulira for the first time nti ani hamu ye yatta taata ye yatta Katongole nankubira essimu njogere naye nga ye yatta Katongole nasose nenkyolenga kati njogere ki ne hamu soko yogere ne mutabani wa Kalita bwe mukkaanya onkubira essimu nange tukkaanye. Hamu yatta Kalita, Hamu ne Museveni batta Kalita nga baagala otwala Nakivubo era baamutwala naye jjo nalabye simanyi Tiamale ne yani Isimolekisasi nga bagamba kale bannange Hamu yakimala. Laba abakozi 1500 bali wano bazimba kisaawe Uganda tuyina abagagga nolaba bwe bazimba ekisaawe abakozi 1500 bonna ba Hamu. Mumanyi omusaayi oguli awo omanyi omusaayi oguli awo mujja obwavu obubazunza n'engato ezigudde olubege. Bannayuganda obwavu bugenda Museveni abaavuwaza n'abajjako obunnansi kati obwavu bugenda balemesa Uganda. Nze kyenjagala Kahindo tafiira atubuulire ensi endala kubanga batulaga nti ebintu ebisinga babikola nga balina gye babijje bwe bagambako ne bannange nga Museveni akaddiye nnyo gundi awummule nti mu America Trump alina kyenda muzizo ate kati ye Trump waaviriddewo bw'ati Biden alina 10 mwaga awo nno n'osirika n'ogamba kale munnawe ate webanga America gyabali naye ate gira n'obagamba ate eri mu America bafuga 2 ne bavaako yes anti bo tebamanyi kwegamba awo ne bakuleeterayo ekirala Gaddafi yafugana mu 8 buli wamu bakuleeterawo ekirala. Kati mutubuulire nga bwe mubisimbula awalala ensi endala zikola zitya nga endangamuntu y'omunnansi egudde oba Uganda yokka be bali gundi be batafaayo yagambye kino kibawe ekyokuyiga emitwalo 2 ago togezanga n'ozannyisa endangamuntu
gikwata eri omuntu agisuula nga akigenderedde ye n'agikasuka bukasusi ng'oba akuba muyembe alengedde omuyembe n'agukubisa endagamuntu neeraalira oba neebula waliwo agisuula nga akigenderedde ng'omukazi wuuyo naye mwe basajjamu mulina amagezi mu mitwe omukazi wuuyo wa Makerere University embu ebintu bye byabula Makerere University institution namba mbu yabuza biki ebintu by'abantu simanyi max simanyi mubiyita mutya mu abasoma kurisikuriwa ati simanyi bye biyita discripti mbu yonna yabula olukalala lwabo bonna abaatuulirayo Makerere University namba ng'onyumya endagamuntu emu mbuna muntu tasobola kubuza ndagamuntu emu tasobola kumubulako nga Makerere University yabubuza ebintu by'abantu if not bwebanga nga byabula kwono naye bannanga ye Museveni alina ebiwandiiko by'okusoma kati awo bakukima Museveni omwogerako ebirala n'otayogera ku biwandiiko byakusoma mbabuulye ekyekintu mukikomye banyarwanda ffekka ffe tusobola okyogerako bw'oba omanyi toli munyarwanda toyogeranga ku biwandiiko bya Museveni bwakukima tonkubira ssimu ye nga byamubulako naye ssebo mbunno mmwe bannayuganda mutudde abasajja bagenda batwalako eri eggwanga His Excellency Kyagulanyi yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka alaajana kukulabako wamma gendayo omulabeko Mpuuga ne Muwanga Kivumbi nabawa essimu ye Kakwerege kye yakola bw'ati zonna yaziwandiika wano ku gundi eza Mpuuga yazimuwandiikako wano bw'ati genda ku peegi ya Kakwerege sigenda kuddamu zisoma abantu abo mubakubira amasimu twagala Ssaabasajja Kabaka twagala batukulembere tugende wa Ssaabasajja Kabaka bwe bagana bo batwegatteko bwe baba batidde batubulire ffe tubabuulire olunaku lwe baba bajja naye bwe tusituka ne batajja bajja kutulaba mwe basajja mmwe baliida baffe tubawadde chance bwe mugaana tugenda kulangirira olunaku lw'okugenda mu lubiri tubawadde chance mmwe mu lutuwe mwerowooze bwe mugaana tugenda kulangirira olunaku tuyise flyers abakonjo mwennaku olwo mugenda kujja emuyenga Kabaka wammwe ali muyenga wali ali mu house arrest emuyenga abakonjo mwenna mujja emuyenga kakati abaganda tugenda kulangirira olunaku olwo flyers zijjule Uganda yonna tugenda kulwetegekera mugamba luno lwa sit down mugenda kikakasa ku luno flyers Uganda yonna mugenda kyewuunya mbabuulidde Mpuuga bwe mugaana ne tukikola temuliddeyo kutugamba kintu n'eki mbabuulira Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero Mukama tugenda mu kigambo kyo mukwano nkusaba ojje okke taata osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo bano Mukama twagala okusoma okuyiga okuva gy'oli leka ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu era n'emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ensabye natusabye amiina now ekyokuyiga ky'olwaleero nnyina eddakiika 20 kigamba bwe kiti bwe tulwana ne tuwangula abanyarwanda tugenda bajja kuba baddu baffe ennaku zonna bwe baba tebaagala kubeera baddu baffe baddeyo ewaabwe baddeyo e Rwanda wabula nabo bwe batuwangula twetegeke okubakolera emirimu gyonna egy'ewaka ffe tubeere abaddu baabwe Bayibuli wano eyogera bw'osoma okuva ku lunyiriri olusooka Isirayiri yalina olutalo n'Abafirisuuti olwo olutalo ndwogerako nnyo olwa Dawudi n'olwaleero mbadde ndusoma n'ensanga ennyiriri zino olunyiriri olw'omusanvu kubanga luno olusooka lukulaga nga bagenda basimbye ennyiriri bano bali mu kiwonvu bano bali sayidi ne bane sayidi ekiwonvu kiri wakati bulijjo tukyogerako nnyo ssaawa ya kulwana Bayibuli egamba bweti nga omusajja Omufirisuuti avaayo najja alangira bannange eriyo nga tewali yaliyo Isirayiri n'etya omusajja n'akola endagaano ye mu kamwa ke n'agamba bw'ati mujje ziri ennyiriri ez'awaggulu zimunnyonnyola yali alina olunyago lwa kiro bwe ziti bamukwatidde engabo alina bw'ati alina ebyoku magulu alina ebiki bamunnyonnyola naye olunyiriri olw'omusanvu lugamba bwe ruti
olw'omunaana lugamba bwe luti awo n'ayimirira n'alangira eggye lya Isirayiri n'abagamba nti mwafulumira ki okusimba ennyiriri zammwe? Nze siri Mufirisuuti, nammwe baddu ba Sawulo. Mwerondere omusajja aserengeta gye ndi olw'omwenda. Bw'anaayinza okulwana nange nanzita, kale tunaaba baddu bammwe, naye bwe naamusinga ne mutta, kale nammwe munaaba baddu baffe ne mutuweereza. Nkomye ku lwamwenda. Omusajja yafulumanga n'ababuuza mwasimbira ki ennyiriri okujja okulwana? Mwava gye muvudde ne mujja wano nga muzze kulwana, mwasimbira ki ennyiriri? Kati mbuuza NUP mwatusimbisa ki ennyiriri? Mwatusimbisa ennyiriri kukola ki? Omusajja afuluma buli lunaku n'agamba ate ffe ng'abachwezi. Ife abachwezi. Omwana buli lunaku asiiba abiwandika ife abachwezi. Abachwezi bensinga okumanya kuliko Jeno Yoweri Museveni, kuliko Sali Musale n'omugenzi Rwigema, naye ate kitaawe ye yatta Rwigema. Naye tanagwa ina amagezi mu mutwe. Museveni yatta Rwigema. Wabula kigamba Rwigema yali muchwezi, kakati ffe ng'abachwezi ffe kawano. Mwasimbira ki ennyiriri okulwana naffe? Ife tetuli bachwezi. Mwe temuli bannayuganda? Mwe temuli balokole? Mwe temuli basabi? Kakati omusajja yababuuza mwe temuli ggye lya Sawulo, kitegeeza temuli Isirayiri. Nange siri Mufirisuuti. Mujjemu omusajja ajje tulwane. Ng'omusajja abalumba Isirayiri nedduka. Kati omusajja ababuuza mwasimbira ki ennyiriri? Mwatuleetera ki? Omusajja yababuuza mwajjira ki? Ennaku 40 muli wano musimbye. Mutidde Omufirisuuti. Naye mbabuuza basajja mmwe ekisanja kino twajjira ki? Twandibirese kuba ffe twali tubivuddeko. In fact twali tutandise n'okunyumirwa nga tetukyayagala kubidiiginga diipa. Omanyi omuntu asinga okuba obulungi e Uganda ye muntu atamanyi biriwo. Era ekintu kimutuukako butuusa awo. Bannange ennyumba bagisenda. Bannange Museveni jangu otuyambe. Nga tekimanyi nako nti Museveni yamugize. Takimanyi nako nti Museveni yakikoze. Oyo ye muntu asinga okuba n'emirembe e Uganda. Mwatusitwa ne tutandika okudiiginga diipa ebintu bino. Naye wano omusajja abuuza mwajjira ki? Kubanga mwajjanga abalina kye mugenda okukola naye kakati ate ndaba nga batalina kye mukoze. Naye Mukama yeebazibwe ku lwa Dawudi. Mukama yeebazibwe ku lwa Dawudi kuba mmwe mujja kuggwamu amaanyi bw'enkomaawo. Mukama yeebazibwe ku lwa Dawudi. Omusajja yagamba bw'ati olunyiriri olw'ekkumi kansooke ndusome ate tugende mu birala. Wulira olunyiriri olw'ekkumi. Omufirisuuti n'ayogera nti nsoomooza eggye lya Isirayiri leero, mumpe omusajja tulwane fembi. Ebintu byonna Museveni byakola bya joogo. Tugenda mu kalulu n'atusoomooza ssebo. Senninde n'akubba. Ate nateekamu akaloboozi kali kennyini, naye bannange nga temulina maanyi. Kwegamba mazima ddala Uganda terina opposition. Kati FNRM tunaafuga tutya nga tetulina opposition bannange. Ate nga mpeddemu amaanyi n'olwaleero. Kuba nabadde ndowooza essoroti. Kale katugende ebutebo tulabe. Ne mugende ebutebo ne bababba. Wulira Dorini Nyanjura yasanga abantu nga babba akalulu essoroti. Nagamba ofiisa, mazima ddala nga woli wano oyemeridde. Wowayo kigundu gyangola bewuuna abba akalulu. Ne bakwata Nyanjura ne bamutwala ne bamusiba. Ng'ayimiridde n'owa NRM simanyi MP weeyo. Ne bajjawo Dorini Nyanjura ne bamutwala ne bamusiba. Lwaki alaba omubbi? Eryo si lyejjogo. Okwo kusomooza. Kati omubbi n'asigalawo. Alabye omubbi ne bamusiba. Kiki? Anti mwajja okulwana nange. Temwajja kulwana n'Omufirisuuti? Kakati nga ate temulwana. Straight bullet ye yamusse. Kubanga ate kakati omwana batta ssenteza.
omukazi mulamba ng'asibye penso sirimwerabira. Ennaku zino bamukweka oba bamukweka wa nakuba omukazi oyo ne bamukweka. Flavia Byekwaso gy'oli ojja kiwulira. Flavia Byekwaso owulira vidiyo zange nkimanyi. Namukuba kubyono ono yabba w'omusajja ne bamugamba baaba omwana amanyi bwino wabbaani yani kisekwa gundo omusajja yani kitibiki oyo w'empigi kyamubba kyekyo kikazi kye Flavia. Ne bananga abasajja namwe ate bulimba kati Flavia wuyo musirikale. Naye abasajja namwe mulimba si bubwine. Njagala mbuuze ulira Flavia najja n'agamba bw'ati naye abana ba NUP namwe ate mujja kuleeta ebizibu. Omwana obulwako ne w'omuyamba kati omwana emmotoka emulinnye. Emmotoka jjukira omwana abadde yeekutte ku mmotoka ng'emmotoka edduka emisinde emiyitirivu. Omwana n'akongokako n'agwa. Omwana akongose n'agwa emmotoka n'emulinnya naye wabaddewo jjaamu mungi tetusobodde giraba. Kati ne mugamba mukazi gwe yagambye bane wamma tomumanyi jjaamu weebusega nti tumumanyi oyo jjaamu waawo emmotoka ebadde edduka emisinde emiyitirivu ennyo mu jjaamu. Mwogezi era ekyo ekintu kitera kubanga kye kyaggisaako oyo omukazi. Yayogera ekigambo n'engamba oba mpulidde bubi n'enziramu gundi ye n'agamba jjaamu abadde mungi ng'emmotoka edduka emisinde gy'akaweewo ng'omwana agyeripyeko. Omwana akongoka n'agwa endala olw'emisinde n'emulinnya n'emuyitako. Tetusobodde na kugikwata nnamba emmotoka eliddeyo olw'emisinde emingi ennyo mu jjaamu. Mmwe abasajja batusoomoozezza ekimala. Naye bannange Mukama yeebazibwe ku lwa Dawudi. Dawudi alabika Mukama yeebazibwe ku lwa Dawudi. Museveni yagambye bannange eba naye ono omwana ate yekyagulanye ekintu kino ng'akisusiza. Ate mmwe abantu b'e Uganda mwebase mumanyi nti Museveni okumukutula dayasipula yemukutudde. Nammwe kale tubeebaziza ku kye mukozeeko ekitono. Mwebale naye abaana ba dayasipula mwebale. Olutalo lwonna dayasipula erulwanya emirundi 360%. Basajja batutebeebaka ffe tumanyi nti aba dayasipula ffe tumanyi ebifo ewaka okusinga. Nkugambye okubira omuntu esimu n'omugamba gwe togende gindi waliwo egundi yabiraba mu mawulire nakusatu wamma luli wankula n'ongamba mbuno wano kunoza ni bypass waliwo egundi bibino wano ku mawulire abikubira lwa mukaaga nga byaliwo lwakusatu. Si kyo kino kiwangamba ku lwokusatu bibino ku mawulire embiraba onulana kimanyi nti no nali mmanya olimba kituufu wamma kituufu si kwayogera mbuno basazeeko omusirikale omutwe muna ebibino omusirikale bamusalako omutwe okimanyi ate nga ebanneibwa abantu be Uganda muli kuki. Naye Omufirisuuti yabuuza Isirayiri temwajja kulwana. Wulira omwana temwajja kunzijako. Temwajja kunzija ku bukulembeze. Kakati ate mulinda ki? Mulinda ki? Naye yali akyakibuuza. Yabagamba nze siri Mufirisuuti. Wulira. Bw'obudde nga budduka. Nkomye ku lunyiriri lwa 10 ng'agamba ajje tulwane fembi olw'11. Awo Sawulo ne Isirayiri yenna bwe baawulira ebigambo eby'Omufirisuuti ne bakeŋŋentererwa ne batya nnyo olw'12. Awo kankome ku lw'12 kubanga Dawudi yali azze naye njagala kwogera ku kutya bwe nayogera ku Dawudi mujja kuguma. Naye mmwe mwagendera ki nga mwagendera ki basajja mmwe mwagendera ki nnaku 40 nga bali awo. Wabula Bayibuli egamba ne Sawulo yennyini n'akeŋŋentererwa. Sawulo komanda in chief owa Isirayiri. Omusajja bwe yayifulumanga n'agamba bannange mujje njagalayo omuntu omu ajje tulwane bwe munaatuwangula tunaabeera baddu bammwe ennaku zonna. Naye naffe bwe tubawangula tunaabanga baddu bammwe nammwe munaabanga baddu baffe buntu baffe tubawangudde. Awo wavudde vidiyo y'olwaleero. Mmwe muli eyo mutudde mwebuzaabuza mbu muvuga bubodaboda n'ekibuga mujja kukivaamu. Oyo omusajja ate njagala abagobemu. Njagala buli bizinesi agi bagobemu. Endaga muntu bwe kugwako kakadde. Atalina ndaga muntu tobeera na nnyumba tobeera na kibanja. Alina endaga muntu ajja buzibwa ati n'okulaga endaga muntu n'agamba wano wange.
atalina ndagamuntu vaawo. Ebyo byokka byenjagala kubanga mwasituka okugenda wali, mwasituka okugenda wali ku lusozi mu kiwonvu nga mugenze kukola ki? Twasituka okugenda mu kiwonvu nga tugenze kukola ki? Omusajja kati yatunoonya abuuza baliwa nga sibalaba. Ffe tetuli bachwezi. Omusajja n'atuuka n'okulayira obuchwezi. N'atuuka n'okulayira obuchwezi ffe ne tusirika. Abanyarwanda ne batujoga to that extent n'okwewaana beewaana ffe tetuli Banyarwanda. Kabaka wa mwaliwa pya bakuba honalewo. Bakubye honalewo zaake mumulabirawo era nze honalewo zaake bwe namulabya asala omuziki. Nze nagambye omusajja asala omuziki zaake ne bwayagala okuddamu embaga y'okuva ku Monday paka ku Sunday agiddemu. Gukiruma kimulume. Bamukuba gyoli. Omanyi oyo omusajja bamuleeta ng'akulukuta ng'alina mu kinu. Ng'ali mu kinu amaze wiiki namba tanaaba ng'alina okugulu alinga ava okwota omuliro. Genda olabe okugulu kwe bwe kwali. Oba baamala kumusiiga kawunga ka muwogo. Honalewo. Aba basajja mu bayita bakusaaga. Mumanya amaanyi omwana oyo gataddemu okuddamu okuyoola ekitiibwa ky'obwa honale bakyambale. Abasajja bakimala wodda. Ne bamukula bena beetaga ne bamutanga embuzaani oyo. Mbu honale bozzaake omulamuzi yabagamba mujje wano ekintu ekyo mukitwale mu kijjanjabe. Omuntu mu kifo ky'omutwala mu ddwaliro mumuleeta mu kkooti. Oyo omuntu bamuwozesa. Ekintu kino mukijje wano mukitwale nga tekitegeerekeka ebyaddala nga tekitegeerekeka. Nyinza okulagira ne babakwata. Ekintu mukitwale mu ddwaliro. Ne balyoka bafulumya akatanda zaake bw'aba akuba omuziki mumuleka asala omuziki gwe. Mumuleka asala omuziki zaake. Era zaake alina okuddamu embaga ye nga Amini yagiddamu awo anko. Bagamba ye kyasinze n'asitula Arafati, simanyi n'asitula Moyi, n'asitula abakulembeze bokka be baleeta ebirabo. Zaake alina okuddamu embaga. Nga nange wendi nange mbeerewo okagiddiremu nze nzekka kuba eno saagibaddeko. Naye omusajja atujooze abaana babasoomoza babakwata ne babasoomoza ne babagamba ebintu yita kabaka ajja kuyambe. Kabaka wa mwaliwa. Bulijjo mwewaana Abaganda mbu musimamu. Omanyi Abaganda nabo bo balumya ekyebbeeyi kyakisigalanga kya mubbeeyi. Omuganda takola bwasikaali. Era ogenda okuwulira opiyo abadde akuma ku petrol station abasajja bamukubye kamulali. Ali awo awunga emmotoka emmundu bagitutte. Kati twabadde tukyali awo. Okyali naye emmundu bagitutte. Ate neya ogundi bagitutte okema. Kati ate tubadde tukyali awo. Nsimi imaana naye ni Abaganda ebintu bibawuliramu. Balina ebyabwe Katonda yakibawa banaye si mu bubi ffena twali twagala okukibeera naye tebakola application tetwakola application tugendera awo tubalekera emirembe gyabwe. Ne bw'aba teyasoma bw'ajja n'abatuulamu bw'ati mulina okumuwuliriza kyanaayogera Omuganda. Mukama yakibawa kyabwe. Omusajja juzi yayogedde yagambye mpozi ng'Omuganda atufuze tujja kufuna emirembe. Si mu bubi n'atugamba n'omugisa Omuganda. Ekyo kyentegeeza. Naye mumulese Abanyarwanda bajje babakube n'ekiwooka ebunyolo. Naye kyasinze okunsanyusa ennyo n'okummalamu amaanyi ate. Nasanyuse ne mmala nenzigwamu amaanyi. Omukazi yagambye bw'ati. Waawe pasita bannange. Lwaki musiba pasita waffe? Nze abasajja bange bonna baafa ne baggwawo. Mukazi ku wali n'abasajja bameka. Bonna baafa ne baggwawo mbadde mbeera ku pasita. Kati sinaba kulya okuva ku makya pasita mwamututte. Mbu Katonda yali yakibalagadda nga yabagamba pasita najja bakubamu emiggo musobole okulinnya ennyonyi. Naye abantu b'e Bunyoro mweddeko. Abantu b'e if not Bunyoro tugitemeko tugiwe ensi yaayo yeefune federo. Bunyoro yeefuge yokka. Musigaze ekikolimo ky'abakatonda bammwe be mulina ife tubeekutuleko. Kubanga mutukubye emiggo ewa Katonda. Baganya okuwa obujulizi. Era oyo omusajja poliisi ejja muliwa. Temulabangako ku muntu nga poliisi emuliye. Mugenda kulaba poliisi bweriwo Omunyarwanda oyo. Kumusibira bwerere mbuno yakubye abantu. Bonna baganya okuwa obujulizi. Ne gwe bakwata entandaalo naye yaganya okuwa obujulizi. Abanyarwanda bajja bajoga babasimulizeeko ettoomi.
genda buli awali seefu buli muntu ava mu seefu house ezo agamba bannaye abasajja bali bannange bavuma abanyankole n'abaganda mbu ate ng'oyagala bakuba emikwe beera mu nyankole ng'oli wa NUP ng'oli bakugamba mwe twabeekwekamu ate kakati kwegamba mwe mutukwekulula mbunze kati ne bamala bakwata ku nze omuwutu bagamba ate kakati gwe omuwutu gwatukuba naye basajja mu mangambye mbu ndi muwutu naye omunyarwanda gwe ndikwatako kansirike njagala nga mukwatiddeko ewaffe wano weebali naye nze n'aba wano nabagaana okummanyira era kasantukanga bagamba bati omwana wa Bobi Wine wuuyo si bukati ndi mwana wa Bobi Wine omwana wa Bobi Wine musirike naye ate kati lwe nadda ewaka nja kukwata omunyarwanda omumiro bwe bana nja kgenda n'omumiro gwe mu kooti nga ngulina nga ye namuleseeyo eri naye ng'omumiro ngulina mu ngalo mulyoke mukakase naye twanona ki wano mu kiwonvu kyembuuza twanona ki mu kiwonvu ng'omufirisuuti atusoomooza buli lunaku kati tugenze mu nnaku ziri 36 tubulayo ennaku 4 tuweze ennaku 40 ekyo badde okimanyi tubulayo ennaku 4 tuweze ennaku 40 naye lwaki tutuuka Isirayiri yamala ennaku eggulu ennaku 40 bayibuli kyeva Mukama yatuwa bayibuli tusome we baalemererwa tutereezeewo we bakola obulungi naye era naffe tugende mu nnaku 40 tetusobola kumubbira wano mu lunaku luno olwa 36 bayibuli eriwo tuyamba bo bali tebalina we basoma tebalina reference ffe tulina reference omusajja atutuusiza mu nnaku 36 teyakamalako ekibalo kya Katonda kigamba olunaku lumu lwenkanankana emyaka 10 n'emyaka 10 gyenkanankana olunaku lumu kati ekitegeeza omwaka guyinza okubeera olunaku yakamalako ennaku 30 mwezi mu 6 abulayo 4 atuuke wali ewa Goliyaasi naye nga lwaki atuukayo nga tulina we tusoma tetusobola kumubbira wano Dawudi oliwa bannange Dawudi agenda kukubira omusajja oyo atusoomoozezza yeewana n'okwewana mbu yalina bakatonda abalala naye Mukama yeebazibwe ku lwa Dawudi naye olwaliro size kwogera ku Dawudi nzize kwogera ku basawulo abatya bayibuli egambye abatekemuka abakankana ne baggwa abakeŋŋentererwa naye nga mu kitabo kya Yesu essuula 1 bayibuli egamba totya tokeŋŋentererwa totya so tokeŋŋentererwa ddamu amaanyi oguma omwoyo kuba nze ndi naawe Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero Mukama tata nkwebaza olw'ekigambo kyo ekiramu Mukama omusajja alayira ne bakatonda be mbuno mu kiwezi naye ffe Mukama tugenda kulumba omusajja ono mu linnya lya Katonda wa Isirayiri gw'asoomoozezza ekisinga okuneewuunyisa eyali aliredde okukuba Goliyaasi yaliwo naye ne yali alina okutambula akulenga simbo yataaliwo Goliyaasi munafu mugulumivu wano ng'omutunuulidde naye waliwo aliredde genda osome bayibuli baatunuuligana bwe bati n'amukuba ejjinja mu kyenyi ne limusitula mu bbanga n'agwanga yeevuunise kaakati bw'ogenda mu physics eyamukuba yali luddawa ng'agudde bw'ati eyamukuba yali luddawa wali awo atulinze wabula ffe buli lwayogera tudduka nagamba ate badduse abaana badduse kyeyava atambula n'agenda ne yereetera Dawudi eyali abimanyi kubanga mmwe mwena temubimanyi Dawudi eyali abimanyi ye najja n'agamba mmwe muli wano oba yali amulengera emabega wa Goliyaasi ng'alengerawo omuntu n'atambula n'akkirira mu kiwonvu n'akwata ejjinja laba akaana n'ejjinja kano bakakola ki ne kaluka kamukuba ejjinja mu kyenyi ate n'agwanga yeevuunise yamusamba ku nkono yasamba ku mutwe nga ye atunuulidde ejjinja yamukuba yava nkoto Mukama agenda otutaasa naye tuli awo tuganya okusituka musituke tugende mu kiwonvu very simple tusituke tugende wa kabaka tusituke tugende tunoonye bakabaka abakonjo mujje tugende abakonjo mujje muyenga musimbule muyenga mujje tukuŋŋaane abe muyenga abe abokulubiri abe bbanda abo twekobe kati tusimbulawo mu bibinja tugende Entebbe buli nsi ejjako omuntu bwetyo ebeera erina ensonga egireese Sudan bamugamba kwegamba ozanyira ku kubusi gwe bonoonyeza ebyokwongeza oyongeza kubusi zoyongeza tojja zongeza
yongenda okulaba nga baweze ebibinja nga bijja okay esente zenyongeza ku kubusi nzijeewo mugende ewaka nti nedda ssebo tetunnakakasa nti oba ogisazeeko nagamba okumanya ngisazeeko ate neziri ze mubadde mugula eza bulijjo nzisazeeko ne bamugamba ekitegeeza bulijjo otubba bubbi osobola ogisalako bulijjo kugamba gwojongeza bwongeza kati vaako nagamba ensonga zibadde za kubusi nti si kubusi kati vaako bo gwe bayita omugaati si mugaati kati gwaba avaako nti namwe musaaga nti naawe osaaga okukakkana yavaako tutandikire ku kyabakabaka agambe bannange temufaayo nga muze bangi kabaka waali kabaka wuuno kabaka mumulabe kabaka ababuuzeeko nti kasita abakkiriza kino kitegeeza abeera ayidde ffe tetwanoonye kabaka twabadde tuyitiddewo buyitizi gwaba avaako bw'atuuka waaba takyabajja ku street wabula katonda abalinze wabula mumutya olw'okuba agulumidde olw'okuba munene mukama bawa omukisa mu linnya lya yesu amiina gamba nti ayi mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange ntona akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mu linnya lya yesu amiina katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire mukama bankuumire buli muntu alina access ku baleaders baffe ab'enkyukakyuka mubateeke ku nninga bwe bagaana ffe tugenda bakulembera bwe bagaana tugenda kulangirira olunaku lw'okugenda tulabe oba ddala mwenna kabaka mwamuvaamu kale bw'aba nga bwe bagamba bw'aba yaffe batuwe omulambo gwaffe batuwe enjole yaffe batuwe enjole naye so ate kumukolako mikolo ate kabaka gyali temugamba mbuno namubise kabaka gyali twagala kulaba kabaka bwe tumala omulaba ono aveeko mukama abawe omukisa mu linnya lya Yesu mbaagala nnyo nsigadde nze Bible&politics I sign out.